musajja oyo eyawamba abantu baffe omutuusa ku kisenge batuwa abantu baffe. Njagala okusembayo nga mbeebaza mwebale bannange butakozesebwa ate namwe kufuuka kizibu kubanga gavumenti ya Museveni kyeyagala ejja kujegama olaba kuba bwe bankwata ne baganda bange Mwaruwa ne Atiku Shabani oyo bali batukuba tumenya migongo oyo ne bamukuba ne bamumenya omugongo nange bankuba naye sobola kutambula naye n'omukisa kuba nze nali Bobi Wine ne bantwala Amerika ne bankanika ninsobola okuba nga atereera naye era sitereeranga ddala naye olw'embeera ey'obujanjabi eri mu ggwanga tobolaba Atiku tasobola kuyimirira kati. Atiku oyo yali bodyguard wa Kasiano wa Dringa bola wende ne ba Edi Mutwe yali musajja wa amaanyi nga musajja wa kiwago ne okubanga ali bwatyo webale kubeera strong my brother, one day it's going to get better. Banange mwebale kuyimirira naffe mwebale butatwefuulira kubanga Nabbanja yajja n'agamba amubanje abo awamba omuntu natta omuntu kyokka ate ye omutemu n'agamba munenye oli. So mugende maaso nga mmanja abantu baffe tugende maaso nga tubanja abantu baffe. Olwaleero ebyenfuna mu ggwanga baganda baffe abasuubuzi abasinga bekalakasiza n'amaduuka ne bagasiba olw'emisolo egibabinikiddwako emingi ate abasuubuzi bangi ku bo basiraamu so banyigirizibwa ewaka ne mu kibira. Ngatte eddoboozi lyange ku basuubuzi abayanira obwenkanya abalwanyisa emisolo egisusse ate ng'emisolo egyo tegirina kye gikola. Amasomero g'abaana mugalaba, amalwaliro mugalaba, enguudo kwetambulira muziraba n'ebirala bifaanana bwe bityo. So tugatte eddoboozi lyaffe ku ddoboozi ly'abasuubuzi abalwanyisa emisolo egitaliiko mulamwa, emisolo eginyigiriza. Naye okusingira ddala munzikirize nve waggulu nga mbayozayoza okutuuka ku Idi nga mbaagaliza Idi ennungi ejjudde emirembe ejjudde essuubi n'okubazaamu essuubi titemulekeraawo bwe tutuuse mu 7 takyalina kyakwekwasa okugjako okuta abantu baffe. Bannange temulekerangaawo okubanja abantu baffe ne bwe muba temuli naffe naye munnamawulire bwakutuukako ky'osooka okulembeza mu buli omuntu gwe baawamba bamuwamba batya amaze ebbanga ki be bakola kati bya bumenyi bw'amateeka. Yensonga lwaki twakwata omusango twakwata mu 7 ne mutabani we n'abo bakozesa abo abasirikale ne tubawalawala paka mu kooti ya nsi yonna. Bannange bino ebintu bikola. Continue to demand for them and we know that one day they're going to be released inshallah. We also know that many people, many representatives of the regime are reaching out to them in prison to denounce what they were arrested for, to denounce the National Unity Platform and to denounce change. And most importantly, to denounce me. But I continue to tell everybody that this is not my cause. This is the cause of all Ugandans demanding for a better country. We hope one day our people are going to be released. Also, I wanted to use this opportunity to send a message of solidarity to the traders in Kampala and all over the country, those that are non-violently, peacefully protesting the unreasonable and oppressive taxes that have been levied on them. We stand with you, we stand in solidarity, so continue to demand that these exorbitant taxes are eased on you. We know that it's not going to take only protest, but it's going to take demand and more action. So we stand with you. I want to wish all of you an Eid Mubarak, to all the political prisoners, especially the Muslims that are being incarcerated simply because they are Muslims. We stand with you to send a message of solidarity and we want to say Eid Mubarak to you. You made a response to the recently appointed Minister Balam, indicating that he says that this is a business, the incarceration of these individuals, and we're saying that if it is a business, let it collapse. Yes. We've heard Balam and many other regime apologists saying that these political prisoners are a business, that we turned the political prisoners into a business. Then we say to you, free them so that our business collapses. Put us to shame by releasing these political prisoners. Release them so that we don't have anything to talk about. You are keeping us talking about them. Free them so that we don't have anything to say against you. As simple as that.
Thank you. Then about we have seen some of the children, and we have heard that they are being supported through their education. Yeah. Maybe if you could just highlight how many children are you currently taking care of as a party or as an individual? Right and now, where do you receive the support from? we are taking care of 189 children, those that were taken through school. It's not me. It's not just the National Inter platform, but it's friends, those in the diaspora, those within Uganda that don't want to be mentioned for obvious reasons. We are thankful to you. We are indebted to you. We don't know how we would handle without you. We pray that God enriches you, that God blesses you, but most importantly, that our dream of seeing these people free comes to pass. Thank you very much. Export TV to the world.